Saba Alien Skin or Sonyewe. I love that song. Isn't it good today that God has sent so many superstars in church, from Matthew to Dr. Concert to my brother Pala? So how are you? Good in the numbers of yourself to our spirit.
I love Palace. Thank you, Pastor. Do you love Palace? Let the church make him feel welcome. Muganda ukamiliyo Kemirimu gye ng'ate ababize najja n'atusanga n'ewaka Matumbi budde n'ebifo gye tukolera n'atusabira n'aleeta omukisa ne maka gaffe n'atusembereza mu Katonda. Nkwebaza natandika okwegomba nga nkyali mu America nga nkulaba ng'osembeza bannange n'obasabira ng'otabaganya era Pastor Wilson Mugembe Ssebo nzize wano nga nkusaba nze omanyi nga muganda oli mukwano gwange oli musumba wange tubeera nyaffe naye oli mukwano gwange ekyensuso omukwano eba choice obusumba nsobola okuba nga nzije wa pasita kubanga nnoonya Mukama Katonda naye omukwano gwe gukutuusa n'okunkyali essaawa yonna n'ojja ewaffe nga tolina nti oba yadde obukuumi ng'olina obukuumi bwa Mukama Katonda yekka. Pasita ensonga eriwo ensonga za mirundi ebiri konsati yange nsaba ogisabire nange ndi muntu ate nsobya situukiridde banga eriiseeko pasita nze omanyi n'abaana ba geto bonna ne benkozesa ewange teri yava mu ssomero oba mbu yasoma omulimu bonna mbajje ku nguudo za mu Kampala kuviira ddala ku dijje wange Ivankira Mbuyo wali oyo muganda wange tutambudde ffenna amawanga namujja tuvudde ffenna lipanda Gaza eyali musuuti pasita nina ebyansobyeko ne mukwano gwange gwennyimba naye nemaliriza nga byantabuseeko nnyo nange ndi muntu nyinza okuba nina ekifaananyi kye nayolesezza nga bangi tekyabasanyusizza obanga n'embeera yabadde empanvu bingi ebyabaddewo naye nga kyensingira ddala pasita nsaba onsabire omukisa kisa kya Mukama Katonda kiyingire mu buli nsonga eri mu kkubo mu Luganda otutabaganye tomanyi alumu tuliyimiryako nano mu worship church ne muganda wange baganda bange ebigambo byange byonengera kwebaza nnyo Pastor Wilson Mugembe olw'omukwano gwatulaga era nzize wano taata wange munnange nsaba omukisa bulijjo bakwezija najja mu covid nonsabira omukisa siddanga mabega paka ne kati okubeera ddala ku navyo nga yogera dokita nina ekigambo ekyendiŋŋana ennyo kyempulira kyejagala okukola right now wanika omukono Mukama akuwe omukisa God bless you, God bless you, God bless you. Yewa mwetondedde wamugambye akusomye. Yes. Yakusomye. Akyakirowooza. Tusaba Alien Skin otusonyiwe nawe Mukama mutabani wange Matthew Derek abo bebampuliriza ennyimba ezo naye omwana Alien Skin ayimba balina fumutuka ebigambo that boy is a star. Yagamba yeye sitani yali yagamba nti that's a danger yagamba sitani no mistake danger kakati oba omuyimbi omuto olugendo luki Katonda
Palaso was the best man. Alien skin, one worker. Mulaba ne church yaffe teri munzigi kitegeeza buli muntu ajje. Nsaba Katonda emirembe gikomewo. Nalowoozezza yali Will Smith naye bantamukaawo ate yali sonyiwa muganda wo Palaso Alien skin. Naawe bw'olikola ensobi ensi ekusonyiwa. Sirabanga muntu alina ddoboozi liwooma mu Kampala muno ng'ogyeko Bugezi Radio ne Fred Sebatta ne Sematimba Maddox. Ndowooza ddakawo good voices is Palaso. Bebaza bannaye kwamwandi badde mugenda mu balogo ne mbagamba babakwatireko naye mujje eri Katonda era ababeera batuyombesa tebakimuleka abantu bajje eri Katonda banyombesa nnyo kamere yali nageraaza kwagala bagenda eri sitaani. It is humility for a superstar to come before God. It is because God is the star of stars. Alasoka tusabire asaba ofukamire ayi Katonda tusabira Palaso show ye egenda okubeera ku Friday wabeera wadde banyiize emirembe gikomewo mitima gyabwe bajjukire ebirungi byakoze bingi nnyo okusinga ensobi emu. Tusabe sheeyo ebeere ennungi kuba Palaso tagenze basitaani azze kusaba Katonda yagenze basawo yabikubidde abalala naye azze ku nnyumba ya Mukama. Saba omukwatireko buli kimu kigende bulungi ne kamiri yagiralonga ebintu bitamuse nga ntidde nga nkaaba n'omukwatirako n'olaga ekitiibwa ky'obutobuto bwakwesiga abagula. We pray nti sheeyo ebeere one of the most successful shows alikomo wano okwebaza buli Yesu Kristo Mukama. Come on people, Palaso, have mercy. Mukama Katonda Katonda sasina kusuzume mukatini sibanyoba emiri ku TV now birawa emiri munsi yaffe Katonda balala batta bannaabwe balooga bannaabwe bawayirizaane bannaabwe nze nkusaba onyambe Kuleme
Parasomuze banavi. Navi ujifone mmanyi na kaka. Navi ukawa. Wado itize kwa kuivone. So you have a show? Yes. But mine is, I'm going for his first. Yes. Yeah, September 2nd. Where? September 2nd is going to be at Kampala Arena in Zambia. Opposite The Arena. next place. Arena, yeah, but opposite, yeah, Kampala Arena. Brand new. Yes, I think it might be the first show there. September 2nd. Yeah, 20 years of Love You. 20 years of Love You. Let's go, hands. We are going to pray that Navio shall have a great show too, because his calling upon you is God. In Jesus' name we pray. Amen.